Ko Sande twakulaga bannannyini ttaka nga beezobano w'ekibanja Kawanda mu division Nabweru nga bannannyini ttaka batuuka n'okuleeta bakanyama ne bagezaako okumenya ebintu by'ow'ekibanja abatuuze ne balemesa. Ekyaddira mu kino kwali kwekasukirira Mayenja. Sawa yemu kooti tennasalawo bazze n'amayinja ago nga boogala bagayiyeewo. Mwekya oluga lwa ttaka Kagwa Kitiaba Joseph basambaze ebya Nakasolo bino kayanira ettaka lino nga bakulemberamu Paulo Sibili bategeeza nti ettaka lino lyali lya kitabo omugenzi Kagwa ngono yava mu 1993 nga liwezaako obugazi bwayika 6 era ngono yali wa mukwano nnyo n'omugenzi Maaso Kikome ngono yenyinawo Nakasolo bina wa muzeyi Kagwa jawa baana be ate ne lumulabe gwe bakleminga tebalina Luganda na lumu n'akamu. Bategeeza nyinawo Nakasolo yali muyisa wamu era nga y'ensonga yamulemesa okuba nga bamusenza asobole okutunda omwenge gwe. Najja n'asaba okutundira wano ngeri ya tonto kuba wano twayisanga tonto wano wonna kati kwe kujja kukola ki kubeerawo. Taata n'agamba Maaso nti naye awo gw'oliwo ku lulwo wekka naye bw'obanga ovuddewo wantu wange neetaagawo. Era namuddamu nti taata tekisoboka ekyo nange nkimanyi. Kubanga abantu ab'edda basenzanga abantu naye nga talinaawo kakwate. Batulaze ekyapi kikakasanga balina obwannannyini ku ttaka lino ne batulaga n'edda Miriamugisi yaleka nga ligamba nti Maaso Kikome yali talina bwannannyini ku ttaka lino. Tiimu wa Timothy nga mulekwa yeeganye ebyokuleeta bakanyama ne batandika okumenya ebyuma by'enkoko. Siyinza kujja n'endeeta ba bailiffs kujja kumenya nga ate nkimanyi bulungi omusango ngulina mu ngalo. Mukadde ke kyabeererawo already maama waabwe mukyala Nakasolo baali bamaze okumuvunaana ayina emisango gy'aliko. Era ne ebigambo bye baayogerawo bagamba tumaze okusiba maama waabwe ate kati tubakuba. Ne ŋŋamba muli mutima ekintu kyonna nze ndeeta ate abantu okujja okusabotaaginga omusango gw'entambuza. Wadde nga yeeganye naye bano balabibwa enfunda nnyingi nga bakubagana n'abatuuze. N'abooluganda balala boogedde ku nsonga z'ettaka lino. Ate tubadde tusaba abaana abo batuyambe bwe baba balaba nti kituufu ddala kye balwanira ttaka lyabwe baleeta obukakafu nga naffe babuleese ne boogera buli kimu ng'ekyatandika nabo baleeta obukakafu balage nti ettaka lyabwe. Kati nze muwa amagezi bw'amanya nti talina buwandiike butuufu bayinza okutuula nabo ne bakola ki ne babaako kye babakolera. N'olwekyo tusaba gavumenti bw'eba erina bw'esobola okutuyamba etuwe ekituufu oba kuyita mu kooti n'amakubo gonna malala okubanga etuyambako okutawula embeera z'abatuuze baffe bano. Ye Nakasolo ayogerwako akakisizza nga bwali ow'ekibanja nga takkirizigana bimwogerwako nti ttaka yabbalibe. Omwami Lunnabe yafa gyali eyo bamulina ye yawa jjajja wange ekibanja. Oluvannyuma yayongedde ku kkooti Nabweru omusango gwabwe yaguli mu kuwulirwa. Babadde balina kubeera maaso g'omulamuzi Amoko Patricia naye n'atalabikako. Nakasolo asabye abakwatibwako bamuyambe okufuna obwenkanya. Ebyokuteesa byagaana baagaana okujja okuteesa nange wano kati njagala amateeka galamule. Robert Musanje ne Godfrey Katongole bakusakidde egguli eno lwa Bukedde TV. Ejjeyo ekifaananyi